omulamuzi awadde jjajja ruling ebadde nnungi nnyo n'agamba nti akaseera kano tebalina musango okutuusa nga babaleeseeko obujulizi obubalumika nti be bavunaanyizibwa ku njega eyagwawo abo. Era naye kati kintu ti sigenda kuddamu kuyimbira mu kifo kizimbe wonna olw'ensonga n'abalina ebifo nga babizimba naye bagenda kukola loosi kubanga yakizimba bayimbire nga tugenda kuyimbira nga mikaali mu biveera. Which will state that the right to apply for bail is premised with the presumption of innocence. And these persons herein have been pleaded not guilty. All the charges filed against them are still presumed to be innocent until the contrary is proven. The accused persons have exercised their constitutional right to apply for bail, but as stated by the state.